Inside Story Uganda, real source of political updates. Tuli mu keetalo tutegeka mbaga eya Kyabazinga nabagambye n'ekyokubiri oil amendment bill nabagambye nti land from Basoga the Basoga bazawo Bwakabaka bwabwe which was one of the weakest and the rango zali badde nyenje kubapo banji the institution of Kyabazinga was created in 1919 by the British. Ngabagandi, instead of talking to several stubborn chiefs, Bazingi, bateke muntu. Katirebe ba family omuntu okuzinga banaba ne sente. Bano bakodo. Kibula waliyo constant rangos. Until recent. Yabazinga bamujjako biki. Okuzinga bano yino kuba ne sente zokola ki. Even came and work for government. Yakati bano bakodo institution zikola ne bakodo babazibiramu ndizentulunga nga mu state house ne bayita ba traditional leaders bali ku reception bakimye sente nobody is attending to them traditional leaders yakati basobola kuwemuka noddamu no bakozesa kyoyagala era ne balekera nga office yange nenji balekera nze ndi kabaka wegende alina abasikale nabo sibayinti abagulya ne sigala kakati ezo institution bwejukulamu amanyo tekola kyeyagala. Institution must be respected. It is a rule. It is a motoka. It is a banyala. It is a mugundi. It is a mockery. Use them, facilitate them, so that they can do the work you do. Kakati attend the women, political scientists. They are not saving in a year. Bagurumi is Wakabaka Buganda. I have a problem with your woman later. Tais at a Kudamko grooming of a level for Kewa mine. I know but so there is an intentional plan. Hey, go never gam. And this bohand in my advisor. Is killing me gradually. And put Jam Munya and Ojiteka Mchidiva. Atunuli Aganti Ajagala. And put Jiswatali Mudosigenda you. Because for me, I evaluate. I know my political and commercial value. And there's a 70 young and very young yellow. Abaguzi sibe balagire nte yange njitunde mu katale eba ne value nga njikuba njizaye kanga bwongo bwange buli ndo omulala malaya bwabagula bamugula ekitali ekimu ekivaako nadda ku kirala maybe wanali mu bawala bangi nnyo abalungi oba abafiiridde mu babi so you must change gwe nyini ebintu eby'humiliation bibakubeetinga abantu kadagana former speaker n'afuuka minister baani balu mwe mukkiriza temumanyi value yammwe omujoza ategeera nti kati ngenda kujoga naye gwenjoga ajogebwa bwategeera nti ojogebwa kakati I was saying ndi Kyabazinga as abasoka bazimbye institution yawe as a process not as an event ngibya Buganda invent kino kubera olwalero atuwe byaffe atuwe atubali abanga mala magezi nje kikulaga nti whenever there is a problem in Uganda Buganda pays the bill. Bali abamawanga bakola kagitation ya ebyo bya federal ebyaki. Basirika. Anti mamanya bono kijeffe natugende gwereka Buganda bajibembuku. Bana ababbi babibiremu. Abaganda bakubeti yagasi mwenga mukola. Why? Mwekina jamwe namugenda kukola ki. Omwana omubu akabire mmere babigerako ye. Oba bajjula. Yitabano mujje muliye ne omu yabadde akaaba era kagatola mu musango ogwo mwete mutegeera baloya bibikola balina amagezi getulina ndi omusajja omu addi abanene bakola apiiro baliwo omusango bakozeeko apiiro ye naganze sijja kukkiriza nti natta kakati amaze okutegeera bali ekibonezo kibakoze eki kyebamuwadde kibagenda obbawa yakitegedde kati agenda kukkiriza ye mugezi after all it will apply to all of us twatta bali ba confesses tebanonye bujulize bwa court babasibe emyaka 2 ne babalya ne jemamazeeyo kakati kitegeza naye ategedde kyagenda okufuna kati apiru yaki nesinga baanise kalaba yete yalize mweche mutamaka kakalaba politics wa magezi wanga abantu baavu nnyo nabagenti aba Nigeria kyemuva mulabanga bali mu Nigeria muyita mubbi ensi bali mu nsi enjave nnyo ey'abantu milioni 15
Nigeria ne Rwanda ne Uganda zense zitamanyi population zazo ate fano tuyambiddwa nnyo ati gwochiraba parish money lwakitebera population money PDM money parish donate model money omanyi nti bali bategeera bifo ne bakuliyetinga emiruka nti akatundu kamu kayina emiruka 10 mugenda mu milioni mmeka abayina reasoning ate nze banyamba nnyo ne bankanyuga. That's why people realize my potential. Mugavumenti okunfuga nkyafugika manja sente zokka zibatwala era tutunulira bitundu baganda kasazi tuweke emyaka 9 gwesirika guba gufuuse mutego bayina okusasula todda mu banje ngako nabalabi kati yubo sebeekola ki anti kyenkubulya nti bali babala mu mwali mutwala abayimbi gurupu endala zatwala bayikita nti abanyankole tebatwala akakumu yimbi oloza tebaliyo abanoza nabaleta kabayimbi mpoza aliyo mu ebiviri kino kyebajjako nti if Otafire wants to get a project in his constituency and Numbers wants to take it, who takes it? Bomba ita basimu tebabala nego omugezi wano mu Buganda je federal mu nabaga mukole team bbiri eyafe ba ekita abazenyera mu super division mu byobufuzi n'aba mu abali emiwumbo gy'emmere lumujjo okutegeera anza bayize mugenda kuggwawo nziza mu Buganda yesinza population akati gwo kimanyi nti bwe baba gamba nti constituency mukoleyo constituency nga president yawandikira ebbaluwa nti mulimu tribes entono nga zote hizi zitako mubaka wa parliament mukole constituency nga nezo tribe entono eziri mu area nazo muziwache kati singa abantu bali bagezi bali koze n'abanyarwanda we bali n'abarundi we bali abangi nefuka ko abagezi bazi kola mbalala noje basimba makanda atabala ye yabirimu kifuwe gobala na gwe yasoma conflict resolution oyina nacho interact bana abasajja obakubo oyina okubango oyina nacho ateze sibaniya tuguse ensonga ya Kyabazinga kati kubanga embaga yonga yo speaker yagambye Nalongo yagambye nti eteeka liriwe liraga nti omusajja alina kuba na mukazi omu anti eritogenda yo kubanga mu Busiraamu nayo toliyo nembuka tuliki toliyimu okuzika ko bali kubuuza ata guboloza Katonda yakola eddiini eriwete eddiini lulinga luwe Katonda bwatali bayo obutayita bwereeto yambiddwa. If there is no God, what has the religion prevented you from doing which is good? Oli complaining akuchi bwe yogera yeddiini kyeganya okukola ekirimu amagezi we natuuka bannange eringe ndi Katonda taliyo obanga eddiini kyebakibala kiki kyokoze ku nsi eddiini kyekugaana okukola ekirungi era Kantibale yagamba Papa nti twegatte Papa namuga nti fene bwe twegatte sife tusinga ku nsi China ina 1.5 billion people India 1.5 billion people Christians bagate boka. The issue is tujayo bali abatasoma kubayingiza mu Christianity not to unite all of us kakati abawule bawasa bafaza tebawasa baba singa obungi kiri ekintu kyobola abantu bakuyita joli mu nnimiro y'omukama bakuyita buyisi ngoze ne aji yokola tibulaza akuba ekiragano ky'obwavu n'omusisi abaana bayingira commitment Katonda balonda bulonzi era kyobola babu tebanyiga ntibalonda ekibisopo semwogerere Lwanga gundi nasigalawo ow'Emityana senior man tayomba Katonda teyamuyita kulima mu nnimiro ya mukawuka mu VIP teyomba ye wali wawulirire embe feti yatuyita bagande bagamba tumoyo mutuukirivu ebitone byagaba kyamagezi ekyokumanya ekyobujumize bw'eddiini ekyokutya omukama katuliki kati kyatampa ali kimanja ati anti yabigaba mwoyo mutuukirivu tiyampa kyasokola bakugamba bugambe ezokola ekikuwa naye nga bakugamba be bakugamba nti agaba bigabe kakati agaba bw'aba teyakimpa anakimbuuza atya bana abasajja babazajjira ku ebyo tekakati embaga ya Kyabazinga era batugamba a devil will always find the defense in the Bible. A devil refers to the Bible. Why? Ngonyo omwenge gwe yakala kuwekana kali maze no yiya oli malaya
abamu malayatera malaya yamukuba amayinja edebo find his defense Sulemani nga yalina bangi ndio omukazi ono akayenira gundi akayenira Kyabazinga Yesu sikubera ne bakazi bangi onoti nti Anglican Church yabatiza omulangiro ono Semakokiro nga nyina yenabagereka izititu nabagereka ya muzala but amendment atebyo nabiri mu Anglican Church flexibility nti Henule yazala abana bawala nagamba papa nti Deuteronomy kugamba tuwasanga namwandu wa muganda nti akazi Henule kabaka wa Bungereza azadde abana bawala nagamba papa nti wange Katonda nkonde emizi abasajja basomi ba Bible bagisoma gendo soma katabo a man of all seasons nemugaggo wasa namwandu wa mwala wa muganda contrary to the Bible nabanga kuwerere bwa mulamu nakabaga nti banna papa nzikiriza mpasa omukazi owokubiri ate baggo wanga tambu kyamu kubanga kabaka wa Spain yali ayita senga amuyita senga ali Bungereza atenga kabaka wa Spain yalina amajaga kuma papa namuga gobasenga wange mu bufumbo nga kujjeko ogwe blackmail ne papa nagana omusajja yababuuza ku bwakabaka bwaffe oyo papa tasoka kubaka linde nali tiye kati ku bwakabaka bwaffe n'eddiini tulonde kuki teri possibility ya mukazi kusikira bwakabaka bwa Bungereza bati naye kutulako naye ba queen tibali okati the thinking so edini ne bagikasuka eri bo ne bagenda ne n'obwakabaka kakati flexibility je nkugamba nti what do you want to divide the church over homosexuality or to bring them back so kati ekanisa mukukunavu kyogamba bwetuuka kuddala nti speaker bwaganti kiruddawa ne yakirimu otunaje kivudde ani ayogedde unlike you ono ye ayina okuba n'omukazi omuwaaye officially nti kabaka be bakuliranga eddiini z'obusamize bakabaka ekitegeeza eddiini y'obusamize yali emukiriza okuwasa abakazi bana nga bwekiri mu basiraamu muleka atabaale kasita ali mu nsi atabala kabaka atabala kakati kabaka Muteesa yalimera mukamulira nga bagenze ku mukolo nagandi abambo mumukwate mumulemere you know how it means a man who came with his wife adeyo ngatamulina ngate kabaka ya mulira went to court na wabira Muteesa the court ruled kabaka tawabira wagendo wabira Muteesa ngomuntu but the man went kati bitandika olwalero nti kabaka akwata ku bakazi baba ne bamubera ne mubala society changes why society ku respecting go inachojiwa kati mukukuna ate position ya church eno kati church yobwe gatto omuntu ngoyo ekimanyi tugenda kati kukuza bwa kabaka church baba edini bagivuddeko bafuna bakidefend kanisa yate olwebe gasachi waliwo omusajja nga bamuyita Sebina yali kibuyawo nga yabajja entebe za kanisa zonna nga yazibajja ayina abakazi mukaaga bwe yafa ensi n'erinda Kawuma Bishop Kawuma w'Ennamirembe bali awo ngaze mbawulira mwebuuza lwaki nzize wano nzize wa Zaakayo nange mumanyi Zaakayo nzize kuziika Zaakayo manyi gwenziza okuziika oli lukwage waffe egindi Erakayi yali musajja mugagga nnyo nga ali mu Isimengo n'akola eyo embuye gye bagendanga mu sapule ziva mu ggulu ne zigwa ng'ekibeera embuye ayina faamu bagiyita awamazi obufatuma faamu kuliko ente Kizinga eyo mbuye ne baleeta ono omuwala Omunyarwanda Mukantagalwa ng'agaayo enkwa n'abaga nti bwali awositi akikaabo he ended up as a prostitute in London abeerwanda babaga nti tetumumanyi fake yamalanga gaaya nkwa nga bagenda okumuwa awositi naga nti bwali awositi n'atula bwati mu njuba bwayogera ne Bikira Maria naye yayagala okukyaza kalidinaali kalidinaali was very controversial nsoboka yabaga n'ennanyongo baagaba ettaka mu muleka against hygienic conditions kubanga ye kye yalabanga ekireeta abantu mu ekereziya ng'akikola ki akiwagira kati yamugamba nti
nkyalira akewange Lukwago namuganze sinza nti Lukwago kalina naganze sijja kujja why kubanga bagoba mukazi wowe empeta bajja kuŋŋamba nti eddiini y'abagagga namuganze zimba kalina mukazi wabeere wansi naye public yetegeere nti mukazi wakyali luddawa ewaka akyaliwo so that I come but when I come ngataliwo then I'll be creating a different nenda kubanku wagidde nti eddiini ekizagaba Kimera ali mukatuli kinye Masaka ate bamuwa divorce ate kazibwe bamuwa divorce kuba Kimera ali wa mukono gumu nga wasizo omukazi muwala muto mulungi omuwala nasigaza ba boyfriend zibabedda najja wasibwa sente Kimera yajjamu ekintu ky'omukono kino yali akubye omukazi nga amusi nebaga nti ekifundiko kyazimbirwa ku bulimba bwolimba tuddamu ne tukugattulula tebabula justification it defends eno government yetayina justification mugugo nabo ndikakirize embaga ya Kyabazinga egende mu maaso kanisa kanisa esazewo okuswala evudde ku Bayibuli nti Abaganda basoma eddiini bbiri majority of them anti obusamize buli fato ate obusamize bw'obukkiriza nti babuwangula babukweka nabaga nti kusapule mugende faza akebere ebitanda munda mwataasanga ebigali nga tannasaba ku Christmas mugalewo mugambe nti abasajja bajjemu esaati atayina musala afulume abasigalamu guno omwenge omuyiro gw'omwenge baguteekako eminwe gy'abalongo bw'otagiteekako nti gukona gukaani risiki omuyiro gwe gukone nga n'amenvu yagalya so these things babizimbira ku fatalism nti babitya kakati Ekyabazinga bamumanyi nti eno yazze mu ddiini kati mwe abalala bayina mukole ki musigale eno mukirizono yababa nonze mu bangi tikana apply tolede olina mu bano bembadde nabo ndo gwe nonzeemu yayagala kitiibwa kyani kyakubala n'abagereka gwayina ayinza okuba nga si mulungi nnyo baki naye kati amanyono yagenda okukola loolo yaki yannabagereka gwe bwoba ogenda kunoonya kalulu mu kyalo ng'olina abakazi babiri oyinza okujja ali mu dduuka omutwaleyo oyo laifu ye endala twala yafukamirira abantu abafumbira bane mukagundi afukamira you must look at somebody nakiraba mukalulu k'abannafu baaka yes you must go with a woman omukyala yafukamira n'abasaba abakazi abato abawangula nabo balaga abavubuka nti ekiseera kyonna ekintu kibaawo n'akolanga ezzike omukazi omuto era nze mbabuulira nti politics agenda kufuuka entertainment omukazi omukadde omubi tajja kuwangula kalulu kakati ate bano aba government nabo nembasaasira when you say according to statistics abavubuka bali bwe bali statiki nti bo tebakyuka omwendo tegweyongera kubanga abavubuka bagenda kubeera statiki by the time Museveni came I was 22 am I 22 now kubanga mubataddemu nabagamba nti gavumenti ya Museveni yeyonoonya abavubuka tolabayo wa Bobi Wine nti owa Nuupu agobye Bobi Wine emisinde ayagala ssente in fact Bobi Wine be bamuleetera the same applies to Muhoozi yateekawo generation ye si ya ssente if you go to Muhoozi thinking that you will get money is not there all my suits Muhoozi azingulira naye tisati ya Museveni bagabanga be bwatyo bwe yabakuza abawagizi abafuka benaalemu bagobye minisita emisinde olwa ssente zitya minisita yekitaawo babakuza bubi Museveni abavubuka be yabakuza bubi they expect money where do you get money where no the only thing I appreciate your skilling of youth ebibe najebiri bwolaba Nigeria olabako babajita NY obote yalina nuyu Uganda yusani yaliwo Kenya bajirina to secure the youth no equipping no batuyaka muchaka neba kunganya abo mukampala bano bababire mu sente ne baba kunganya kati ogotendese mu mundu
ogenda mtu alamuse kansa akolwa enforcement. Many of them come thinking to ogenda misomo ja NRM ja kufuna omulimu. You don't get the end of frustration. Ochaba wudi ne bali okabachuka ochaba wudi angabogera nze kada namba mukaga nze kada namba mwenda nze byafa ebyakada baba bigenda munga basubira badda wakolera webigezo gwe bya senior kada senior advisor junior advisor where do you sit exams? It's an appointment where you don't sit exams tonda bayo mba natemyedda wanga mizani temanyidwa baba twale emitwale 2 mutwalo 15 mwenanga government egenda bahayalinga nabagamba nze nawandika akatabo causes of unemployment in Uganda youth unemployment kuba nono omwandisi kyayeko NRM yava ku culture ya free omuganda tells you obwavu mpologoma boterwana ke kulia olwavu luya lwa munyindo olwekula weka omukomo ava amera amayembe anti omukomo avu basinkana ne nazalawe omwaso okulaba munne yayingira ensiko kati babuuza omukazi tiwaye atenge sira kuliko nti ate omukaba detantomedde you are not sabanga mwavu this supposed kuba nazalawe mabega bulaba akabina akanazala nebo ovuma mukazi wo mu Buganda nti nyoka kusinga obulungi bwa musanze omuli wembuzi so to avoid our nazala ne ate fa bayina zibenzi rumamyo bana omuganda yachawo obolo fe tutambula na boro zi rumamyo mu rumamyo temuli buko okayote oboro ni bukala obolo ni yata obolo ni bubi obolo ni mbwa obolo ni bubi obolo ni mbwa obolo chobala bakibinyo omuntu okuteka ko obolo ngayita yagala bolo tinze Mirundi ngende yose nkukulumbe dispute yaso korenda arrogance why do you think that I should go ekyokwe Museveni kyatabala buli gwako amukolera yenna musasula bubi tekiyinza kubanga gwe mukyagwe bano be bakyamu kayibula mukyamu tumukonde mukwa mbabazi mukyamu ani mukyamu wa Mirundi mukyamu Mirundi anyoma ngena bano banyomwe government ene kikoze intentional okuleeta obworo mu bavubuka yanti kubasuubiza sento zijjewa ku kitaawe ensikire mwabata jeneche yafuna fa abaganda kankubulire omuganda omwafu nge kitamwe teyaleka polopate nenga kitamwe yaleka abana bakwata bwe baba abyolumbe bakwata insishira akasishira bakazimbise muri 2 bwebati ne batuliza mu omusika twe embarrass you even in old age in death omwafu babwe mbalasinga mbaganda naye mungereza abaganda zonna mulimu oluganti nga bakuwadde omuganda asaba jakola omuganda asaba wa munywanyiwe era nze mbabuulira ti when you hear me ringing you nina abagagga bange tegeera nina kye nali nkukoleddeko tosaba gyotakoleranga sikubira yamanyiiki buzaali kigwa obunsabya sente because I helped many people when I was in government be banyambye emyaka 9 okuyimirirawo ne relatives bange otherwise tewali asobodde kuba kujozebwa abasajja no obujugo kamala pologulamu zange mubadde muzijjako ate akaluka tuuse tumutadde kakiiko ka Museveni akamunonyeza obululu mubasa pologulamu zange zimbadde temwagala omusirwa dduka buddu nedda tugendayo mpwe kyabijja n'ebibye toyina ekintu ekimu kyoddamu bakolera kuba bamala okukuba nga batwala 5 billion ezange bazitwala nga bateekayo omulala waggulu nga bamuwa buli kintu kyonna ye Museveni nga akuvaliwinga oli yasoma diguli ajina nange njina where does Museveni base his decision tiona aja kubeera aja kusikiranze amuwe sentence ankanyuke ku jirikiti don't go there so ensonga y'abavubuka government eri nze teri government mu nsimu negenda kubeerawo netampa mulimu naye sinza kukkirira kujogebwa mutwe gwange njompa obwa advisor omutali 1.7 ekimeyoki gana mafuta nze gegulira by the way do you work in the president's office yes how are your colleagues Buchaman, if I can accept the Buchaman level, why did I go to school to get a master's degree? Don't say, Olisi akoze be tunulira omuvubuka gwe twetaaga kyakutaddemu category yo gwe giteekemu tikuboyine emmotoka n'abasirikale era bayamba government abasirikale bayamba government can you marry woman nga kyayina empeta yabba n'omukuba empeta oyinza kuba empeta ina empeta in the opposition you can talk to me nabate bakikiriza bakuteekako people don't believe nti toli nabo bakufuula dembwa ekyokubiri
bwogenda mu yusi n'omuserikale oyinza okugamba omukulu w'essomero nti sibo sizena sente mwaliyo mwebadivaiza abekuzino zagabanga ensene zayiwowi kati Museveni akubonyabonye emirundi mingi come out and say siri nabo kale mukula so kati omuvubuka I'm senior citizen who must be protected chechino kolebeli omuvubuka mukukunavu kubakyusa orient the bavubuka nti omuvubuka you must prove nti oyinawo obutundabo oyinawo embizizo oyinawo ki tukusumbuuse gavumenti eyongereza kwalina bino ebyokubawo obuwi ebiveeko yes prove nti oyinawo enkokozo oyina obuganda naye weetaaga tuyimprove okuva ku bukoko obuganda this would be the fund nti kubanga bo bajja ganogabi ogali mugavu omuntu alijja nasikira mu 7 eggwanga lijja gaggawa kuba he has good ideas which are sabotaged teyasoka kusomesa ba disciples if Jesus saliwo one for 100 years yaleka ba disciples we are committed guided by moyo mutuukirivu that's why the church has remained strong ono tayina ba disciples atenga kunsi kwali talina gabbi buli kimuka kibali yakibbiramu nti bwogabira otyo omuntu enkoko atamanyi buluda atamanyi process ya nkoko yonna bufa neno omuwa wamanyiti kakati ate waliwo abantu abagezi akuwa enkoko nga za mwezi gumu yena kolya process yaze eno yonna buluda biki obwo obukoko buyita bwakuzanya obuto bumuwe taagabye enkaka namwerako ne vitamini yaki ntwezago kubanga bikola kubba kusembyayo obufumbo bwa BB marriage Besigye Bobi Wine marriage bagenda kwatagana you see it is BB marriage Besigye Bobi it is easier to talk. The dividing factor will be who leads the group. Wani mutawana. No. Wanu bali ku pretense kulaga bantu nti can unite. Let them declare today. If you have an election here now, Bobi Wine basically supports Bobi Wine. Besi bamugoberi oyino yanonya kameme. Talaba bantu mugezi nnyo. Besigye azeno ojokera nti Besigye yagenda n'enamboze wayo Bobi Wine okimanyi nti okuteeka weeyo nuvu mawe yamala kulemerako basegona bani baluzunga basegona luzunga naye abifuni naye tayamba bantu constituency ya segona luzunga erimu yali baddemu constituency enganya nemuti muswalako nti mutuli omukazi ngoyo nankabirwe yakola ebintu ebyo mu constituency yomu ebiri constituency y'ekyoteregera mu bantu emitwalo 7 nebaga kasolo yagano gitemamu kubanga side yali kwa ba minority. Why are you selfish? Kiriza bakuwangule bwe bakutulamu eno gyali bamulya tayina wage bwako me with their money teri constituency mwengenda nesikali debating bano be bankuba abantu abati brain yange edi Mirundi is a nuclear bomb kadda kulundira mbuzi nteke wonga ndi kinyoziwo niba ali bagulawo pate Bobi nalaga nti Besigye amukirizamu era bajja kuvumagana tayina Besigye bamukubyaze kunonya kameme bwete mukimanyi nga bamanyira okwogera mu bantu Besigye can die nte najja nankumi togenze eriyo balala shemba gamba nti aba bantu bagumunyo era nalebye former katikiro wa Bungereza Cameroon nga akomye ku foreign minister why umuyindi alemeddwa this one is going to overshadow this one kombo ole buzi David Cameron abamuli basose kuwandika nti omuyindi in 100 days taina kyakoze kati bale sona agenda ko overshadow ingono avude mu retirement abazungu babala bayina think tank nti uono tetwiza mujjako we had a series of removals bonga baloza nti bricks olokubona omuyindi ayinza okujja yindi ya muchi yindi yasoka kubeera under you British Empire ikitegeze bamanyi nti Ukraine erwana buli omu naggwayo lwaki Soviet Union yagifukako temudda bano kitu bagamba bano batujoga nebo otunulira kati omuntu yava mu state house gwe n'omujoga bwenjogera bawulira nti bajozi bafula bana baba nabo ebidoli naye tunulira Dr. Kiza omusawo naye ayina support bwagiteeka ku nuupu wano Museveni abaze nali mu Democratic Party kiriyo
abavu 10 tebasobola kusuuza mukago mu kizimbe obumyu 10 tebasobola kukola akamata kaswa nusu bulaya. That is simple. Ebyo bya symbolism. Yes. Nti Bobi Wine besi yayizo okukiza Bobi Wine byayogera nti bajja nende yetalimu. Wali omulema wetira wenga. Yabesi yete etaka lyali kwekasanga yewaho ejali. Kwa lirimu value ya millions of dollars 10 baje wala famu ya besi. Bali bajibya kembuzi bichayomba empunu. Wala baje bamukwata competition zikola. Watu no gweyega sena hivi agamba mwajane nguvo ngabega tirawa. They only unite before for impulsion. True. Okay. They only unite because our people use sentimental reasoning. Until somebody says they have constructed headquarters. Yes. How did the Baroko start? With the big churches? No, but yes. It doesn't matter. The problem was not stronger buildings. You have stronger churches in Europe that have no longer having worshippers. Bayina gazimbi. UPC is a good example. United quarters, you never have a parliament. Compared to NRM with Inago, which means that's not the issue. Akupate ya agenda. You. I got to see a issue. No way. A joke with it. Opposition parties unite when they are expecting abazungu okubawo obuyambi bamala ku uniting for a purpose. That's the marriage of convenience. They run away. Kuba chikola kuzanya buzanya. Nze nsomi mmeduone katonda nyambi. Wadde sigagadde nate ne mudamiri yange mwekiri nti waliwo yangano gaggawala abasete zange buli lunaku wamutadde mudame mwali ali close ne Museveni ayafuwasiriza family yange not because of drunkenness, not hard work naye wali era yemanyi namulabye nga ali ne munne boogera ti the man atuli bubi yatakyuka kweta kwa ani atandika olutalo kati mbatuusiza ku myaka 9 mugenda kuteeka ejogo ndi bafuumulemu temuli ddamu kujoga baana babannamu abajjo bakolera myaka 14 ndi mbwa bajigoba bagobera bajikanyuka ku jirikiti nonga buchamani yakakolera emyaka emeka yakolera Museveni emyaka emeka ali ukanga tenayi ku level yemu so kakasi munewewe muyoka mukukuna vulero ule kwa na Uganda. What did you ask me to comment? That's what I've said it. Nali mu Democratic Party niye kutulamu gundi na agenda ochaya yali secretary general of teberiyo Kenya na agenda naye abayogeranga mu 10 z'abantu bakulukungana ku Koso Square tewali muntu yajja kakati oba besije abadde ayogerera authority ngenda najja nankumbi Margaret Thatcher yagamba abantu bano tebasoma leadership temwali Jose bana babakoledde myaka 14 nembakanyuka ku mayirikiti Margaret Thatcher naye kujirikiti gundi yanzijako Mwozi yanzija ku jirikiti. I have now political irana muwandikise kakatabo from jirikiti back to political light. Kati ndi muntu kale novude mukabuli the reason is vulnerability of the youth, poor representation and economic stagnation. Representation that is stupidity. Representation to get what? You have youth in parliament, what have they done? Because you believe that the youth is constant. How many youth representatives have delivered? The youth there, you know, is their university colleagues. Waluda mumanyi. Do they share the same problems? The only people who share the same problems are women. That's why women representatives have worked well. There are things that a rich woman, a queen, and they share in common. They all suffer labor pains. Nabaga nti queen wa Bungereza yali agenza okuzaala n'akaaba nga delivering abakazi abalala bamusekerera. This is why Abangereza bamukolera kalifomu mu njaga azalenga nga tamanyi. So women have the nekazi bwe yaga nti my husband batters me ng'ow'omukyalo abakazi bakola nnyo era omukazi bw'aba agenda kuzaalira mu mmotoka oba agenda kuzaalira wantu wonna beesibulula engoye ne bakola wa ne babika fa abasajja bamulaba omusajja munonga ja anigina yevu bati wali amukanyugira mpalo basaati fe bade yaffe yo yaguba yamanyira dda bagira babakyala babanyo okwekuma naye abasajja akuleka omukazi babakuleka bulesi baby tula bulungi yambala bulungi baby bamwambaza
Yes. Nayo mulenzi. Alebetawaka empewo emufueko. We have to look at different cultures. The issue is n'abakadde bw'omutwalo kumwe omusajja gw'obukedde obugwabwe bw'ategereka abakadde bagambye omutwalo ogumu amasimu tujaga kwata olujja akadde kaweddeyo omutwalo ogumu Museveni bwakuwere nali akunyama n'obugumba bwako obuvubuka bwe bukolera obukadde bwe mubanga babatadde awo nze maze emyaka 10 situndangako kintu na kimu tukiyita resistance courses. I can even resist for another 10 years. Kuba properties zange nazekolera mbukadde family yange nene nnyo abavubuka omusajja gwoyogeddeko onagambye nti ate naffe ffennyini ne tutunula tulabe ona ali mukwewuuba baba twafiirwa sausage byo busirusiru abavubuka bannaddiini reorient the youth kambabuli let me tell you previously twali tetumanyi nti abayimbi abakazi bwe batakunama abantu bajja gospel music abantu bajja era tuwalo ne ba legends ngabambadde bulungi wali yayimba gospel music ng'akunamye. Why do people come? Abakalu bambala bulungi basenyonjo ba obulokole bukuliyetinze echi era ekyo bulama ndi bakrisi abakatoliki bateekawo ba gunde bano bamusala bonga balowooza nti abalokole ennyimba mufunyemu abalokole nabo mu bakatoliki abagwa mu kereziya ebigo. Why? You have to attract these people, the younger people. Younger people are attracting otya. Kubasibya mu church, kubasibya mizikiti. No, younger people tell them it should be a parental issue. Nti Mirundi byenkoze sibyange zenkubagana n'abaana bange ku property zange. Abange nokwata ku property yange tukubagana. Dame tebalimu. Ali kyenkubulya sibya dame bino byange. Okay. I worked for them. Nze bintu byange bisinga obungi nabigula sirigula diweti nabigula ku myaka mito. Natundanga mawulire ku street nentegeera sente nenkola amagendo nenkolaje. Kati ate gwe nasomesa mu university kwata otya ku kintu kyange. Gwe bibyo bifunya mu university. If a man like me who had not been a graduate in newspaper vendor, I managed to put up those structures that have maintained me for 10 years under the total boycott, bombardment. Tukweyanziza oil amendment bill tujajogerako next time mukunavu tujja kutandikirawo tujja kutandikirawo mukunavu katuze wano ababbi ne bagamba ekyo kyangu nnyo okuwummulamu ebitule tujja kutandikirawo mubeere bulungi era mweraba.